bana mawulire ne new brand ezze ey'aba tiktokers bane tukubireko abantu abo mu ngalo. Ba tiktokers sisobola kusingolinga out nti ono tiktoker waliwo bayita motivational speaker tiktok olumu tumaliza tubita budde naye ba tiktokers mwebale okutumbula ennyimba zaffe nga temwirimu kyekubiira nga musala amazima ag'ensonga. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Olunaku lumu gwe Catherine nja kujja okwogerako naye katandikire right. Olunaku lumu nali ku radio super nenjogerako n'omwami omu bamuyitaga Bwanika Sensuwa. Nemuga Bwanika temukuba nnyimba zaffe. Bwanika n'aŋŋamba nti olaba weetudde wano sobola obutakuba nnyimba zo naye mukole ng'ennyimba ennungi tuziteeke mu kompyuta omwo. Lumu walituula wano omuntu nga talina kyekubiira nga talina gundi simwagala gundi yanyiiza n'akwata ennyimba ezo n'azikuba ziteekemu. Naye naffe olumu waliwo obusimu obujja ne butulemesa okuba ki ekyennyima netukivaako ne bagamba bandi zaagwa musiki yagwa naffe netukkiriza ne musiki yakola ki netutandika ne bizinesi endala. Naye wazzeeyo ekiwayi ky'abaana ba tiktokers tetumanyi kyekyafubutuka tetumanyi Katonda we yabaleeta ne mutandika okujja obuyimba bwaffe ogenda okwataleka tokyajjukira nga kafuusa ensonga kati ennaku zino waliwo atakwagala oba omulaba oba oganye dda kakati ono oba awaggula bantu kutaba naabwe naye akayimba kafuusa ensonga. Nolwekyo tubadde tusaba n'abali ku main radio stations main medias tukomyewo emiziki w'abannayuganda tukomyewo emizanyo gy'abannayuganda tukomyewo entertainment kubanga terimba. Tulina entertainment yali ennungi ey'abantu abatugendako ba Paulo Kafeero bamuze Elisha Mawamala naye ng'olaba nti ekyali era bakyatulemye n'okuzzaawo naye ng'ebiseera bwe babeererawo twabagambanga mbu bafu baggwako abasajja nga ba radio twawozanga abo bagwa bakola ki naye leero radio akyatulemye okugira ki okuzzaawo tubeere nga bamazima mu mitima gyaffe. Eyo nga nvuddeyo njagala okwebaza Catherine Kusaasira. Omuwala ono nyimbye nekajja nga kawala this one kati ku myaka nze wenyimirira kano kaba kawala naye Catherine kyemumanyiiko alina omutima omulungi. Alina omutima omulungi ng'akola n'aterekera nayo bwe gwakikola n'omugabo wayi lwaki tokomakaawo. Nsaba ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 10 abantu nabo bamulaga omutima omulungi bajje mu share cafe ejjuze kuba manyi nti ku olwo agenda kutuyimbira n'ekyo kyasirikidde. Twayimanga mu Eagles ng'omuntu ajja alina ennyimba ali n'omugamba Kathe naawe obudde buyise yimbako 5 ne karo 5 twegamba ng'olaba tubalimitinga naye kati luno olunaku lwe omutima omulungi gwabadde atulaga naffe tugumulage ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa January. Kathe lwaki nga nti alina omutima omulungi era kali kenjagala obamaliramu nti oba wandikomyawo mu Eagles nayimbanga ennyimba nga nvuma gavumenti nze gola vako ebyo muzee batofuta byakabiri naye ng'atono gwe ntwala n'abaakinga onfuna bulungi naye ye yalinga awagira naye bwe nabangambanga n'ennyimba Afrika teriyayamba nga jjana ngamba pesa eri wansi situla amaloboozi gano gasitukegabe nti gawulikika n'ombuuza kati kasobokera pesi gireke ebe wansi ekole ki ekintu kigenda okuva n'agamba nedda ate mu kuyimba tetubigatta wano tuba tuyimbye bubi n'ebiyimbe buki ono omukulu ate yazibakinganga ate nga presidential advisor naye ng'amanyi okwawula entalo
n'agamba wano tuli mu kuyimba wano ndi mu kuwagira kino so yayinanga omukisa okugamba nti sijja kukola ki kukubakinga ne mu bintu ebirala bingi nnyo. Catherine ebbanga lyembadde naye alina omutima omulungi ate era nga njagala n'okwebalizaako muganda wange Seruga Fred ono omusajja ono ab'emitima emirungi basinkana. Omusajja ono alina omutima omulungi ne bw'atabanga na luyimba nga muyita ne mugamba Seruga kyangu ombakinge ku luno okuba eddoboozi lyo bwerigimakinga ne lyange nzijjamu musiki omulungi era nga bakinkole ennyimba zange zonna ziri backed up by Catherine Kusaasira ne Fred Seruga. Nsabye okwebaliza mu maaso g'abantu wano. Ngamaliriza njagala okuyita abayimbi bonna abasobodde okujja n'abakyali mu jjaamu kuba nange ndi omukuba tuseereti jjaamu ne bw'otunda wabweru awo omulaba nti emmotoka zeesibye endowooza olw'enkuba. Abayimbi bangi bali mu kkubo abalala batuuse nga Sweet Maureen. I can see her there. Tubeerewo ng'ennaku z'omwezi 10 January tuweese Kathy essanyu kubanga bw'anaalaba ku bantu ajja kufuna essanyu erisinga ku lyalina. N'abalabi bonna bajje mu bungi kuba mmanyi nti Catherine Kusaasira is a senior kyagenda okukola kirungi ajja kukola okugjayo Catherine Kusaasira n'okuweesa music wa Uganda ekitiibwa eyanzanye baseewo ne kabeera wakazindala okumeza yo papa toyanziza nnyo Ronald Mayinja tulinda abayimbi abalala. Sabana banyabo nsanyisa okubeeyungako tusa okwetonda kwange okutuuka leeti ndabisenga atuuse leeti naye nze yakedde wano bannange temuwakana nze nasoose wano naye obudde nga bwe mubulabye ate ne munsookawo bwe bitabo bibadde. Olunaku lwaleero ndi wano ku lwa omukyala Kathy Kusaasira. Nali muto nga bakatha abo bakulu kati muwagana ki nze nali nsoma Egombe nga bano basoma dda waliridda wangoze yali Mitala Maria. Anyway, jokes aside, nze ne Kathy twatandika okuyimba nga tuli bantu bato ddala. Nali Gombe yali Mitala Maria. Katonda najja ate n'atusisinkanya mu kibiina kya Eagles Production ne tubeera ba mukwano naye ate ne tubeera ba competitor vocal wise naye enjawulo yaliwo ffe mu biseera byaffe ebyaffe biri healthy nga bw'owulira nga Kathy akanyuze bamanyabo ng'omwewerera kwegamba kyatufuula abayimbi ab'enjawulo ate nekyongera okutufuula abayimbi abamanyi mu ddoboozi ng'oggyeko okuyimba. Waliwo okuyimba bino ku microphone oli mu studio oli wakawuwo naye kyebayita stage performance. Abayimbi bangi munansonyi wajja kukyogerako balungi ne when it comes to stage bambi bikola ki bigaana. So fe competition yaffe yali healthy era ne tubeerangawo nga tuyina bato mpaka olwaleero luno nze ne Kathy tuyina bato naye namwewunyiza mbadde manyi tugenda kusooka bato yaffe olyoka oleete concert eno weyatidde akatengo kamukutte naye kyenneekakasa nti tutandika 2025 inshallah ne Kathy omwaka gugenda kubeera female ne industry kati nkakasanga eri female twakava mu concert ya muto wange Carol Ntongo mwakirabye n'abalala bazze bakola si yeeka mukiraba nti abaami bano papa abaami bano baali baatufuŋŋana dda naye yesaawa. So nesiga Kathy is a friend, is a sister, ye muntu akuba essimu nesibuuza mbitegeerera wano netandika bwe tutyo bwe tuli era naye akimanyi wenkuba essimu agambye bw'ogambye kale kantuukewo tunaabiraba yekolagana gye tulina ne Kathy. So nzikiriza nti 2025 tugenda mutandikira mu bugumu ate mwesiga siina kirala kyenyiza kumwogerako mwesiga ate manyi nti agenda kwongera okukola ebirungi abantu bye mwagala. Bannamawulire nyongera okubeebaza mwebale nnyo okuwagira bakyala bayimbi ffe baani
kubanga twalabanga bannamawulire nga bangi ku bayimbi abasajja naye bwe tubanga mwenna abali wano muzze ku lw'omuyimbi ono omukyala mbeebaza ku lw'abayimbi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kutuwagira mwebale kubanga temusaka bibi byereere kuba sirowooza nti tuli wano ku lwa bubi mwebale nnyo mwebalire ddala Kathy manyi ojja kikola. I wish you the best. Mpangadde naye mu Eagles Production. Kansooke Eagles Production. Najja sirina na ngatto mwe nsobola kuyimbira. Nali bubi nnyo. Kathy ono waliwo abayimbi baluddewo okujja ate abantu bajjudde kati muzeeyi taya kyava ajje mbanjwala baani aliwo asobola okukola ki nze nga sinnagendako na ku stage kyava agamba gwe jangu nga agenda kukola biki kake kwekungamba genda oyimbe nengenda nenyimba nalina n'ebisumuuzo byange mu ngalo ebyenyumba wensula nengenda nenya nesayina ngatto kati Kathy kyava mpa ku ngatto zaawo ngatto ezo zaali za black nenyambalako nengenda kati bukolo bwe naziyimbira nakimanya nti bwe mba siina ngatto Kathy ajja kumpanga ku ngatto nenkeera nenzija era newanga agenda oyimba engajjo nenzija waali neera nampa naye ogwaddako twali tunyiizeemu kyava ngamba toyambala engatto zange nangamba tozambala naye nga bangamba bwe babulayo omuyimbi omwogende nenga wangenda kukola ntya bannange nezaawe nenyimirira nengamba Kathy empako nga tunala tozambala ngenda zambala manya nazeerabiddeyo biki paka bwe yawulira bambi ndooza nga kimukutteko nampa engatto ate munaye Kathy we yampa engatto ezo yamala nazimpeera ddala nenzitwalira nembeera nga nziyimbira moota zange kuusa ekintu ekyo gwosobola okuba nga tokyakijjukirawo obanga kyafuuka kitono gy'oli naye ku muntu ataayina kyali kinene ku muntu atandika obulamu kyali kinene wamutandika paka kati waali. Nsaba bannayuganda bannange mujjenge ennaku z'omwezi 10 January tulage Catherine okwagala okungi mu bantu abayimba wano nga bayimiridde ku stage ne bayimba era mpulira abayimba nga baganze ndi musajja naye wano nawo tulinawo omusajja Musaasiro nayimba. Mbasaba bannayuganda bannange ennaku z'omwezi 10 mujje mulabe omusajja Musaasira kuba agenda kufuuka musajja Polo mujje mumuwagire mujje tujjuze ekifo kino mujje bambi omutima omulungi mbadde mpulira Zeyibayinja nga agwogerako mulungi ate nnyo era ne mwami Sserugga omutima gwe mulungi ate nnyo abantu bano balungi tuba tetuboogerako olw'okuba nti balinayo kye balinayo ne tubogera ekituufu ku bo bambi mujje ng'ennaku z'omwezi 10 tujjuze Sheraton. Thank you.